Amawulire kuninga agamba the vice president Museveni akomawo Jessica Alupo tayina kyamanyi oyo tayina yakatambia yakafuna tayina tamulabanga nafo yagamba doesn't know vice president oyo tamanyi tayina kyamanyi. The vice president in Uganda's case is an exaggerated office messenger. Alupo tayina kyamanyi. I'm more informed than Alupo. Alupo yagambye President Museveni. Ono yamukozesa Alupo yali wamba basi. Abali ku muhozi. Alupo yali wamba basi. But tango doi we can install muhozi president. How if you are not organizing a party, how can you install his when it will be headed? Oh, you try oh, you are nuka. I don't take Alupo seriously. Ye pakira kutakali ngene mu. Gali ministry education. No ba ndi mujamu. Nali jamusule dalu. Aliye gamu. Yo wasane solo land. Na dibateso. Na juba kugwe na bali ya kitawo. Na tunda $2 million. No mukuba. Alupo de mubali mujamu. Alupo na mukuba. Bwemugire education. Yagambye abamuzi mwe kubira. No muba. Museveni yadda bili abiri muka. You cannot even talk about her. Is an exaggerated message. She's the second. Second in the If Alupo is a serious woman, lwaki Museveni ate obuyinza buyalwala yabulekera nabbanja. Nolabe empuuta bali muyise gyali. Nolabe nolabe empuuta oyo mpuuta oyo nganga. Yes, I don't take him serious. Upon serious. Me nti Alupo is calling him. Nti I go to Alupo. Munda waffe kulunda mbizi zange. Nti Alupo is one of the people who can call me from home. I go running. In a meeting. Is not. That the vice president. Tulina kye tuyita structure. Alupo nti Alupo ayogedde. Ye mwagala musimbawo. Nti Alupo ayogedde. Naye Alupo ye ayogedde. Yefu kigongo says. Nti Alupo. Alupo is vice president. Can I take Alupo? You tell me the powers of the vice president in the constitution. Is there when the president is not me. Let a lawyer. They meet regularly. Let a tamulabanga nako. Bamukubira simu. Uyo wa simu. Uyo wa messages. Here says. Try know you. I think the vice president. You tell the president regularly. To my Twitter systems analysis. Uyo tomutuma Rwanda. Bamanyo try know go to me official message. Teba nakola. Bayina kudduka. Bayina okudduka. Museveni should be realistic. Akwatema kudumiwa abagulire farm Zimbabwe. Badduke one. They cannot live with the hostile mob they have created. I wrote this. Kayanja nikasirie kwangu bali bagangenza kwa against me bankubire ku kimeeza sale ya mpitayo nanga jangu mpelekele mukono ngazi sikimanyi yanzije ku kimeeza nampita yes nisibo nakulamba nga tuli mukono nga ina bakusasa sale bagala kayanja batire kayanje gondi sale bamutomere kwa kayanja twagala mbere mupi kati mujuzaliwa kayanja mujuzaliwa nze gwe yakuba nze ndi mazima yes oli bakubi ate sikyuka kayanja yangamba I want you to be the chairperson of Langa Bizinensi ndi mugagwe ndi graduate bitoli graduate who should give another on a job of course bibanga bya bitabo graduate yabawo nze nkuwa ni simwe kumpa mulimu I know my ambitions see level ya district. No, I'm not the level of the district. Now, what was the role of Kayanja? Ne igawa manyi nnyo. Ne twala sale abagule ekyuma ky'emmwanyi. Batandike ne namba debini. Kayanja n'abikuba. Kati emmwanyi gyeziri. Zaffe. Ne atenze wasale ndi ayo sente nga nayagadde. Tuwulira revival kuzaawo emmwanyi byafa. Ne yezi nga nayagadde okulya sente wasale. Siri mulebeezi. Mazima. Naye nabawandiikira akatabo kano ku ssale. Is it economy or politics? Oh no, you economy bakuwadde okugenda mu economy era omutima gwe kumukozi. That was a blunder. They have committed to 3 blunders. Very big blunders ezibakubiza. One, to antagonize me.
kyali kyayinza kunnumba nga mazina b'emyaka 15 nali maze okusitadinga obujozi. How does he humiliate people? Tamale okujooga n'ateeka omuntu omulala waggulu n'aleeta omuvuga wa New Vision n'amuteeka nakalima akalina omuntu okukalinga embuzi nono owa P3. Museveni grilled me for several hours. Yampa omulimu nagendayo. Sikulabanga yulinja bakulwambatta abo abantu. Sikulabangayo mu office. Museveni didn't know. My role was not to get a job. Just sitting young and it will never become part of my profile. I see. You call me and Museveni is advisor. That was a blunder to antagonize a person who knows you. I didn't understand a dog which was you. Namgang and the more Biranga when Nakubamba was. Going Nakuba basic. No Mukubi and Mujo. No Bunny Mujira would a joke on the Mukwamana and the Kumukora. A joke with you. No Bunny in the Mujam. Kakati too. Another mistake they made was to involve themselves in the organic case. They were trying to pack ICC. That's my nuclear weapon. Now you got the option in your side. Kamujeko said, I've taken 15 billion from me. I took Tulika. Tulika to listen in the night. Tokiza. Telikutesa, Unsamuka body Nemukuru. Teddy Yokutesa, a Jokolino Kumaramugwam, was I in Sasula. Bid the Mumujira, what one Yasola Bamurenzo. Bakumujam, Bayamuchi. I to my child Girwako. Zitalabe, and Sakmachamutarwaku. Nemukwase Kanisa. Nemukwase Kanisa. Sent to Zangajazin. Over Museveni will give me this money. 15 billion. A quarter of a question as a joke. Recently, sent as a woman. Now get Zonga Mulava Coserino. I take a Rugiri, Narika Dole Mitwadita. Karugiri left $50,000 for me. Only a trumble on Jones you win into one day the Ogeranai. Now you can't. This man must abandon him. One when they get in a bank of Maleo. You are in the evening, you are political career. You get an hour. We know you get an hour good. Now you get an hour in here. When being Kumalamone, can you could be that and Ecosystem Doctor. Ntia, being Mumalau, Paka. Ejogoli with them would we. Kakati to relate to political symbolism. Politics of symbolism, a child of Mugolo Chokura. You do safe. What about Bamu meeting a Yaso say? Bah! Was endorsed. Zevanga in the Mufumbo. Eh, the Simani was a you sank a genati. Why? Museveni Baria again a Monsico. Which is a witch Gamba. Yamugamba ntigende Nairobi. Botava wano ne bakuttirawo, I can make another family. The woman n'abaana be bagende Nairobi. Uncertainty. Bamala banga Museveni yagamba mu kitabo ki nagende Sweden okulaba abaana bange. Nga mmeze ebiri kuti bakyantegeera. Mazima. So you thank the woman most. She married revolutionary. Nanga vange wemba gamba. Mufo bwavu munove netu bomu lenzono tumubere baba tibali tuddamu kutweregamu ojja kuterera bomu jire wotolo bejo goli mujumuli muyisemo mpatanya zenyuma between the battles alebe kuddamu kweregamu I see atete Museveni mwebaza nakuba nakuba omusajja oyo omanyimu kyembadde nkunyonyola fe batukanga never antagonize a member of the first family. Because he sees the president formally, informally, you see, nita. Museveni yamuteka kanda house arrest. Ngejogoli mundi mu mutwe. Obutambi bwonna nga Museveni akoyi. Ejogoli ndiri muri mu mutwe. Ina bo butambi yewunye. If I don't get this money, my nuclear weapon, butambi winyi, bo butambi. Obukwata ku organic case. Organic case yabakuba. Why? Nebo bamwana nga bakwagala ewaka n'ofunyisa mwannyoko olubuto basirika ne family kukyawa nnyo ne mugenda okusokola enda z'abantu ne mutuusa gavumenti ya Uganda mu ICC testimony zonna mu ICC ziyina ne bakwata billions ezange kibotaka yaziremera naye kiwonuka
kiwanuka era oliwanuka ezange ne baziremera okuvaayo ffe twaorganizinga bikolo bya muhoozi noli bya kutulikiramu singa ono yalimu ayi kalinzigwe obonza omulimu famire ki gyovaamu oyina ki okujjako okuva mu refugee camp kano akasunda omutwe kano akayina omusagama mu ngalo so for me I knew if Sale go at the peak of the succession battle, Sale would have told me, convinced me. Ntono yo jo. Reye siganga yo Sale. Neka nkubuli. Sale yasoka ndi mugozi mu debate union. Bulali sikazane gono wozo yo jobuzi. Brother kale takuliko. Ere dakike ya sembi ya kubye nokubana kuteka kutoka nokubejo obonali kumalamu. Nti omukaaga asikirisiza alawe ngubu kijjawa okujjako bujozo omuli mutwe. But I wrote this book. Kati the succession battle is clear. Nabanyonyola ne bagamba kakubiri tuli mu interview ne kankaka. Nabanyonyola ne bagamba nti Museveni is very tactful. Museveni has created abazukulu. Why? Nti tayagala kulaga kusafaringa from diminishing returns. Museveni will be in charge until his mandate expires. He is giving expiring a D. Mufere wa kabaka mbiye abazimbi dekizimbi mufere talimu omufere yaleeta gundi ono saabalamuzi babba ebintu byakamungu omufere asidise awagira bali omufere ne bamutega emmwanyi notukonakona kasojja kabukedde kasebowa katekera ali jamani ng'oliniriziza gwe kaya kavuma yabba emmwanyi z'abaganda toliwo kalinzigwe katomera kabaka naga nti waliwo abatagala bwakabaka Museveni yaleese bakabaka bameka akuba yankula kano kafiri jiya tezikyayingira nekaleeta kabusenga yakuba abaganda n'abamala mu gavumenti kabaka muwadde obwami abomwenga gakabusenga talinnya mengo tebakuba ne bamuttiraku kabusenga yakuba abaganda n'abajja mu gavumenti kaliyo vuma olunaku lwe kava esirungu kabusenga ajja kwevuma olunaku lwe yava esirungu kasajjako esirungu sikakiga kasajja kesirungu kasajja kagisu kaja nekakuba paike nekakubaki kalina omutima mubi paka nekerega munze nekakuba nenkajjawo pano kakulubya kasumanga byoloni wasemakula nakajjayo nakatwala okuma mulinga aganga nekalega bakulubya balaze China nekalega olutwe woli kati kankuba emyezi 6 woli kati kasajja gwe nakana kayina obugalubindi ate bajja kuleeta sente mbabanja milioni 10 kasajja gwe litunda faamu yo abana bali kitunda ngamba kuberi ko mwenda mbaba they become ambassadors but njokana kasajja ko nikakulubya bamalire muddalo bujozi ne sebowa balaba bumpandikako kakati muno busajja bwa monitor nabagamba obusajja bwa monitor busiru babuwa se kasengo bakikaso negoro mwabadde mu muleta tudeze eroya loyo ozo chijembuzi nembwa. How is this lawyer different from Nalusanja? The man is confusing you. Has lost the battle over succession. Kakati they have challenges. Zecho ngamba mu succession. Mumu ozina Museveni. Yefu onto bamubye bamujja mu family yamubye mujjo. Bamubye meeting yawo. Babadde bana batesese gwange bali. Ebyuma byabaleba kasola bamwenda ngaddusi bano mwenda mutenda bali bagenda mu organic case bonna we bali batesifyinga ku zirina bonna bikuba ojo kulaba duka n'omutwe gwe ne mulamu we nga badduka bantu bajja bakubira wano babattirewo and that their challenge. How are you going to live with the hostile muhozi? I see. Who is poised to take a power? How are you going to remain with your warriors in a hostile situation? Power but you cannot be president. But how are you going to live with the hostile people like Cameroon and others?
banakyo bebonyeddeko waliwo kikyamaani kyabwe kirooya ekyo bajja kibetenta omutwe nako ne bajja kabetenta omutwe bajja kuteesa nabo oluvannyuma how you hire Kenyan mercenaries to turn Mokozi into an international conman comedian n'okusonyiwa gwe ayinza okusonyiwa Museveni bwe yabagamba mugende abasonyiwe yali abalabyeko gendayo kuba omutwe gwose kakubire ddala ejjogo lyoyina likugwemu ne famire yakuvuddemu ejjogo ne likugwa mutwe ne balayizibwa nakabirwa ajja kudduka bawandiikanga ne bagamba mugende babawandiikire okulina ne wa minisita Nankabirwa Nankabirwa abaana baliwo where are the children Nankabirwa abaana baliwo abawandiikirwa ewuwo abagenda mu nsi z'ebulaaya if I'm not given money 15 billion ngenda kuba obutambi badduka bakuname I will expose them I will strip them naked njogera naye ekigugu bakubire bakuteeka wali kakati those are the challenges. Are you going to be under hostile Muhozi? Are you going to be because the power economy? You could only restrain of Joseph with the political power. Power that you could get. You are vulnerable and put everything vulnerable again. Baba could tell one. By the Okulanga Conga Cesara was charging government. Never you will get your side of government. I see. You have a man like me. You have a humiliated. You are and I cannot forgive him. Moses is not a criminal. You take a family, a country, why is this? If we allow you to capture power in this country, is Uganda not going to become an abacha? That is a permanent dent. Eno meeting nga yakunyiziza bulala. Yansanyudde. Gye babaddemu. Yansanyudde. Yavuddemu yogitekeeze. Ng'ebyuma bimuleeba. Bamazembo. The only person in Museveni's family, they are two. I think si bako. Abakobo babakyawa. Okujjako ono ka muntu. N'okyuka abaministry. N'okyuka abakinaniyo. At one time it was discovered. Yaina company atano 50 companies Ministry of Education. I see. Museveni moved in. Kati jogoli zezani ku bantu. He fears. Atia government jatayina mu bujozi. Kuba he backed on one thing. Kuvera president Chimulemi. If robbers attack a house and the door fails to open, they run away. I see. Baba babate. Anatuko mutwi. Bwenna kuba obutambi obwo. Bwenna abakuba badokita baddukadda. Bwenna baba abali mu ogali gundi. Bagenda kudduka. Muhozi was never part of them. I see. That's why I supported Muhozi. Yes. Kakati challenge jaina. Kumaintaining bujozi we. Ana maintaining wa. No public bakulaze nti you don't matter. Ejogo. Neye lwaki yeyogerako kuba president. Ye gaye teyogerako. Atia yalese linnya liddala. Atia yemanyi. Yemanyi training abantu bali bamutta. You cannot mention his name anywhere. Bali bakutta mu yali alowooza mbu ayita mu parliament. Era tuyiwa abantu mu kibuga bojozi. Tuyiwa abantu mu kibuga n'odduka. That's their dilemma. But for me, I'm insisting. I want 15 billion. For you, what makes you happy? Tell what we did. Organizing the dinner at the I said, I take it. Some of food the walala. No, to them. That inside Ugandans. On what at a no, you can from Nyumba Bimuleva. Gave you my Bimuleva. Everyone got Bimuleva. Moza, beat them meeting here. They don't need the Guniga. The vice president, Museveni Akomao. Yes, Alupo. Taina chairman. Oh, you try no. Taina Tamala. He doesn't know vice president. Oh, you Tamani. Taina chairman. The vice president in Uganda's case is the office messenger. No,
oyo tayina Alupo tayina kyamanyi I'm more informed than Alupo. Alupo yagambye President Museveni ono yamukozesa Alupo yali wambabazi abali ku muhozi Alupo yali wambabazi bajja mu batango doy we can install muhozi president. Oh, if you are not organizing a party, how can you install his when it will be headed? Oyo tayina oyo anuka I don't take Alupo seriously. Yepakira kutakali yange nemubba ngali ministry education nemubba nendi mujjamu nali kyamusuula eddalu ngaliyegamu yowasane sololand nagibatteso nagiba kugwe nalibali ya kitaawo nalitunda $2 million nemukuba Alupo nemubba nemujjawo Alupo namubba bwemugira ebyeducation yagambye abamuzi muli kubirana nemubba Museveni yadda bbiri abiri muka you cannot even talk about her. Is an exaggerated message. She's the second. Second in the command. If Alupo is a serious woman, Lwaki Museveni ate obuyinza buyalwala yabulekera nabbanja. Nolabe empuuta bali muyise gyali nolabe nolabe empuuta oyo mpuuta oyo nganga. Yes, I don't take him serious. Hapana. Serious? Me nti Alupo is calling him. Nti I go to Alupo. Munda waffe kulunda mbizi zangu. Nti Alupo is one of the people who can call me from home. I go running. In a meeting. It's not. That the vice president. Tulina kye tuyita structure. Oyo n'agenda Rwanda ku mukolo bamukomyawo obukomi. Era Museveni yayogedde we are going to join BRICS. Yakyogedeko. Yasinkana nnyo ow'amaanyi. Oyo omukozi yasikanye yandi. Timuli tali informed. No. Ngayogera wa mu high command ngayogera wa yadabuli abasirikale ngabulira kati abamuzi muli kubira muhoza asekana busesi oyo ayogera wa is not informed. Oyo weno yabalimba Alupo is not informed. I'm more informed. Alupo muyinako n'obutambi andakadde mu bamwabya. The people I don't respect. Nabagambye abo bonna ono yabakozesa mbu batukange nedda we are determined. I have written a book where I vote muhozi ono yetumubye yavuddemu tumubye n'adduka era nabagamba mu katabo kange kano enawandika nga nvudde wasale nabagamba nti the problem first families do nti baddira you have the first priority. Let me tell you yerukama gwani nokyuga abantu nabaniyako yabawa orders you must go to New Vision nagendayo namuba nemujjawo you must come to Jakwanza namuba mutireyo you must go to New gwenda oyinamanyi kunze gwe gwandiye waffe omulenzi ajoga obujozi bwe bumukubye. Politics is numbers. Politics is making allies. Tayina allies n'omu atali wa ssente nalyoga oba bonna bamudduse kulaba mwenda adduka mwenda yamuddukako n'olabanga gundi speaker. The speaker allowed Muhozi to address parliament when he is not a member. I see. Lwaki ono tebamuyitayo lwaki ono nyini mania ku bantu tebamuyitayo ezo tuziyita open indicators. Muhozi is real. Era ffe tugenda Alupo nti Alupo ayogedde ye mwagala musimbawo nti Alupo ayogedde naye Alupo ye ayogedde yefu kigongo says nti Alupo ye vice president. Can I take Alupo? You tell me the powers of the vice president in the constitution. Is there when the president is not me. They meet regularly. Let it tamula bangana ku. Bamukubira simu. Uyo wa simu. Uyo wa messages. Here says. Try know you. I think the vice president. The president regularly. Tumanche Twitter systems analysis. Uyo tomutuma Rwanda. Bamanyo try know go to me official message. Tumkiza na ku addressing Rwanda zigumu. Yo Rwanda ya jawulo nyo. Anti bamanyi system yawa.
walabye yasinkanyira amafosa eyo sirevugi ono Messanger fiyase bamuteekamu ayina ki what does Alupo have what statement has Alupo made at least Nabanja makes pronouncement ono office Messanger wa Museveni office Messanger mutuma ku mikolo n'asoma ebiwandiiko I don't take it yamwadde message tugenda Alupo is not informed I see nabagamba nti mu first families zonoona nnyo. How first ladies undermine succession. The challenge with women is that they live longer than their husbands. This may be because they go into marriage at a very younger age compared to their husbands. The second reason is because men are deployed in these situations which put their chances of survival and long life in danger. This part explains why the widows are many. However, unless a man marries and gets care from a new woman, he lives a short life and his wife demise. Omusajja tasobola kubeera watali mukazi. Omusajja omukadde era bamufunira yana amulabirira. Binayiisa baani. A woman can die. My father died 25 years ago. My mother is still alive. Yes. A woman can cope up with the situation. They live longer. I see. Bakola emirimu egy'amaanyi ennyo. Balima bakola ki gwe you are seated in your sitting room. Yes. Osoma amawulire na kulaba TV. Nenkugamba. In Uganda's case, it's up to the population to decide how succession will happen. But we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang who have already positioned themselves to grab power. If we reach this, the following reason is, oh, you know more about that. Nomulaba nemanya njamukuba era mukube n'agenda bano obujozi bwe tandabyeko tetulyogerako but I need my money yakagula binga 15 billion bwaba tazireese nga nkuba dedire butambi ngenda kuba dedire butambi ono badduka olw'bananka birongo badduka bwogwanga nga badduka abajozi ensi abajinidde ku mutwe nono anyonya omutwe in Uganda's case number 1 we should expect a headless revolution. Oyo najjayo omutwe abantu bayika mu luguudo bensi yonna yamukyawadde najjayo omutwe oyo najjayo omutwe bazaaniako bazaajoga bazaafumulako ennagisi bagobeza ku mirimu beegatta twegatta ntiwa abantu mu luguudo nadduka ne bwayita mu palamenti nakibagambawo. In Uganda's case we should expect a headless revolution whose consequences are dire. Headless because it will be led by a little known individual, or the army will intervene and throw the gun on the heap of political rubbish. Ladies and gentlemen, let's prepare. Hajatuleetera obuzibu bantu bajja kuyika mu luguudo anidde ku buli muntu yanyomu nalowooza ndi mwangu namukwasaawo omukyala bamukubi bamuzunza yali afunyeyo omuntu amuzunziza emyaka 10 namubulako solution mwemuyiribye kano kaali kalowooza mukajja kunzita nenkakwata naye ndikuba obutambi nivakakuba entweyo nekatajetinga famire yange mukazi wange nekamutajeti balikakuba entweyo balikakuba nekadduka a blood Museveni succession. Doctors can call first for a cesarean birth when no channels fail. Kastamulita omulenzi oyo anidde ku bantu n'abajoga n'abanyalako n'ajoga abantu bonna mu ggwanga mu gavumenti ideology etakula ya D agamba mu MK is just sloganizing. Nedda gwe gwoyina kitu alternative okujjako ejjoogo lyokka okutuula n'abantu n'olimba n'olumba nti oli mugezi nnyo oli wa kitalo. Is mwenda who is intelligent. I see. Nabaga, however, this is why women are usually more concerned with the future when their husbands die. The same situation applies to first ladies too. Out of experience, they have seen the families of leaders become punching bags of the new regime. This also is a fact because the new regime feels threatened by the old regime. Singa tebafunye omufuuzi
tukita gradual socialization fa abaganda betuba tuva ku senyengo tusobola kisimba ku kitooke wono kijja nga tonnawumuza mbati mwagala ku losing power temuli choyo mulite mukoza abantu kwe baagala yes na yondo yeduki mumuwe business gabo muwade sezalo bwa mwade 32 billion za kofi muwali alise muwala una abazukulu ebi na bivimbo bacha mukuba baleta mukazi we ngomuletawo a woman in Uganda ha amini kye yakola yalika madina na bakazi basolo kwata kwa na muandishe bitabo nakola ati this is not divine kubanye ne kanisa ne balokole banne kye bayinza kukkiriza abawambe simanyi traininza era bamugobi nakibagambe 10 years ago 5 years ago traininza temumujjayo naffe ababawagira tugenderi ewa Bobi Wine namubana mutujirawo is arrogance that will be arrogance of the highest order tumizo kujoka abantu nimuleta muwala. However, the future outside the state house is unpredictable. This fear makes the first ladies to become inward looking or make a political blunders. For example, in Rwanda, Akasa Habyarimana wrongly believed that by antagonizing the Hutus from the south, Rwanda, and she ended up breaking the unity among the Hutus. Habyarimana, because we are joking, see, facilities a joke, and I joke, man, you do. Who evokes it? Mama, you do. You have been Duka, I'm been a joke, I'm banning with Joseph, I'm banning family in my isolation. When the RPF invaded Rwanda and war broke out, the Southerners had been discouraged against joined the RPF, thinking that they had trimmed the wings of her man. And RPF counter Agatalinda's arrogance. The two sides ended up losing. The Hutus who had joined the RPF were dropped one by one. Kanyalengwe, Vyaziba Mongo, Mungwani. Chia Cho, Agasa, Chia Cho. Hagat Kayamina go back Mkodomu. Mwana Joga, Antoniaco, Namukoba Maji. Agendo Kugende Shimakanga. How did you become a general? Mama promoted me. Agasa. Agasa ended up in the exile. I see. If you fight him, you'll be the loser. That's why I thank the man who rang them. Very committed, but to yoga. But you get one guy. Bakata Bioba, Beva Duke. Joga, not even Jim. Mutula could tell me. Motivating Uganda to use who? But it's nature mistake him. But you hope you away. I told you, I told you, Bakubemus. But it was the offer the Kalamuja. Bah! Not to Kanamu Josie. Omusaja Moses. Nature Manibuze. By no Mukono future. In Malawi. Kamuzi Banda's wife, Mama Cecilia Casamira, frustrated all efforts to replace her husband, who was a sinner. In her calculation, Casamira believed that the Banda was going to win in an election despite his errors, since he had kept peasants in fear for 2 decades. And in Unu, to Casamira, Gona, Joker, Avaniaco, and known to Casamira, the political dispensation had drastically changed, and it was an era of multi-party system which did not favor her husband. Omukazi yalemesa omusajja omukadde. Gonti Banda Emwanze yali musajja mumpinga naye ng'okumubuuza omala kutama tulukutoola nga goba cabinet buli myezi 6 n'atambula Malawi atakoze gwajjako. Olunaku lumu yagenda mu parliament n'abuuza naye mukwano gwange emirundi yalaga nga yafadde emyaka 10. Abantu ne bategeera nti omusajja ali sinayiro. Bamubaka ne Kazabira ne bamukubirako. Ane little known Bakiri Muluzi yababa. Mwicho kuleta Bobi Wine. Ngabantu Oyo n'omuleeta oyo naffe tudduka. Omuntu anjoze emyaka 18 mu family yange n'ajinyana mu n'ajinyomu. Thinking that one day Rutoko tulimi. Atujoze tukera mu kunamira tukera mu kumira byoto. Nengena mu nsozi n'enkuma ebyoto n'emukolimirwa sinde kye namukola. Ajjo kuliyo kambu wano de wishatoko. Ten talks. As it kills me the morning is dead in the evening.
kati nange naba allies bejo ogonere mu bwamu waliwo abakkiriza ne bamupa obujozi bonna ne babumugyamu nakugamba the people of Malawi voted alongside regional lines and a little known Bakirimulus hailing from a more populous region abatalinga baganda defeated Lukita Banda. Banda was only lucky that the people had persecuted, including Chakofa, Chihana, is not threatening his people. On Bakirimulus, Yetamuseba, Nayisinga Chafati, Hana, Yaja, Mama Kazamiraria in Gilcomi. In Ethiopia, Zena we are from Kazalibera State House. Bomb from me, and military police. We have never constructed the house. The woman you very State House, but you have a sense of belonging. No. No. When you do political science, the president of the country is the tenant number one. We pay you. Your rent is to send the State House. By what? By voting you. The Bakota should prepare life after State House. Be realistic. They cannot live with the hostile mob they have created. Except come Tutania Kuban, come Tanyala Kuban. Namutula no Mulamus, Demutala into your harm. What you recorded? No, to Wanuka. Chuanuka at each one come meeting is similar. I didn't do never to some Baba Mutira. Chuanuka Kutira. Baba Mutira, Kuba never told a time. So very knuckles, Amawulire, I'm like anti question. I know Nikada. If you contract HIV, HIV means what you did 10 years ago. Never reported very good one. Or did Duka. But it could make a judge. Navagama. Navagama. Ntilaki that the people had persecuted Vajo. Nembagama. However, the phobia for succession in the first ladies is real. Yes, but first ladies by in a concerns. The government is them years. Yes, the Wagadafi widow Jari, Wasadam Jari, Urabono Mukazi Mashel, Yave Mozambique, had to go to babysit a Sinairo Mandela. Nafumbi wa Mandela demu P. Mseja akadi Mukazi Wadus. So first ladies concerned. No, Abakoto. When Abakoto Bachibarabubi. Say. Yeah, you know, could the Congo Dakowa. Can you look at culture? Are you popular? Have you marketed yourself for Bujosi? You antagonize a man that can be only a communicator. I take up one to come. Ensonga zirwachi ya yeroza. Anti yeroza ko. Ngo ina crimes. Bakbabu tambi mbatte. Bakbabu tambi. Omulami bwaduka. No, ino mupinge buloka ino musagam. No joga buli wantu. No joga abantu. No joga bakadaka. No joga banachobe. No tabakiza kaba mazika baba. No joga si ngo butambi webuli katu be. Kasagano kukiriza obuwangule. Nagano kukiriza nga we resort to nuclear gun. Political nuclear weapons. Jala kubuza buze. Baduki. So kolinde. Nabagamba. Nti all of the nti Rebecca Galanga vanished. Enjoyed a lot of privileges that he vanished with the Galanga days. And Salva Kiir, the president of Southern Sudan, has not helped her. Her decision to support the Yakamacha, a newer, is because she grew up with the newer region. Another example for first ladies, the wife of the late Julius Nyerere. Nyerere left behind a stupid will that does not compel the Tanzanian government to support his family in the case of death. Nyerere's widow and her family are looked after by Museveni. Yes. Museveni yarabira bannamwandu. Abafalaya didi abandi bonna bali wano. Abakoto tebaliyo. Nidde abakoto bwe Ethiopia tebaliyo. Abakoto babulirawa. Abakoto Sadamu yabasala busala abakoto. Abakoto. Yes.
for us we are flank. We should not forget the example that I've mentioned of Samora Machel's widow, who was the education minister in the Mozambican government prior to her husband's death. But immediately, she was stripped of all the privileges and ended up looking for care from Senior Nelson Mandela. The same applies to Fala Ayadidi's widow. After the Somali warlord died, the widow depended on Museveni for survival. One of Idi Amin's wives ended up with Mukutu's bed. Yes, Bumba Mufunye Mugozi. Asobola tukiragula the socialization. You don't live asobola bayigiza naye okuvayo jjo n'omukuba n'akuba mukozi n'amumalayini. How can I malayini mukozi? His father knows. Ekwera kumbye naye ng'onadduse betingi ye ekiruba amazojje banadduka n'obujozi bwe nendyokanzi n'amazina mu kyaki yange nendyo amazina bwe nalabye ng'omusajja ali kalamujja mubidde essimu. Stop your stupidity. The girl cannot stand. Nemulaba nemiriyi gyebadde ategese eddinayi ng'omulaba afuluma ebyuma bimuleeba ebyuma nga bimuleeba nomulabye ng'afuluma nga ebyuma bimuleeba ekitegeeza abadde amaze okutegeera ekigenda okubeera entunga kubanga I didn't know why they organized a meeting at night on the 8th of June. Babadde bamaze okutegeeza ate omusajja najja n'amuba musajja yamubye ddoboozi lyavudde kalamujja ndirina njadde kuwa. Are you stupid? Amukubira essimu anko Kalebu yamubye n'amufulumya gwe yabadde alirayingako n'amubba ejjoogo n'ali mumalamu. Waliwo omusajja bamuyita Professor ayogedde naye. Leave that man alone. Mwenda yamugamba the man is rich. Kana n'entwe yako n'olutwe akalina omusagamu. We should call his family member to writing a document. My family to be involved in a criminal. I see. My family to be involved with how? To go what about? My family to bind me. But you can't be or duke. Come to give a castle to it. Marico Mutwogo never was. Taina Chabakoze. The man is fighting in Somalia. Or you must send no percent. The man is fighting in the Congo. Or you could send no percent. Abakoto bali mkuba say. You antagonize Mukos. They were under the influence of my witchcraft. No sensible person would antagonize Mukos. I see. Because you cannot marry him before he's your father. You did it to me. No gonna na miaka 10. Njavu wadde. Namanyo njakubwa namuwabira wano. Atakujja ne kwa bintizi. Manyi. Mumutego guli kuba abaana be. Nti onjavu waze emyaka 10. You must come on insurance. To come on your knees. Tebakubye okubino dduka. Nja mukuba ebiko mwenda mu nnyonyaaniemu. Bwana batambadde 15 billion. Zatwala. A Canadian gave me money. Museveni gave me money. Recently Emiwendo omwana. Nagenda nazo ngolinako ba mwavu. Bakukubye bano be bamukuba. Bano abali mu nyumba omwo. Be bamubye ne bamumalawo. Bamubye ejjoogo ne limugwamu. Ashi alwana n'abantu. Yalowooza alwana n'abantu. Naye nkugamba nti number 1, the future is protected by allies, not being self-centered. Ngona bwaniyo tulina ba allies aniyako bani aniyobuniya ku bantu money kati bamudduka. You must not be the future. Politics is not for hunting dogs. Ngabano bebakola ne bakoniyamu ne bakanyiga. Yes, ne bakujoga nandi kubakalisa ne basasula fa aboogezi bagenda ne basasula mu radio nakyo naziria mufe tugende tuboogere nani bakalisa yawona kalisa wawona. I've never seen a stupid man like Kalisa. You switched off my program because I caused you a cost of 10 billion. Akoma bamuliyimbi ate nali mazobira bakumugantege. This man must go to NBS where you control. Kalisa wali ofudde Kalisa. Ate Kalisa is a butulika. Kalisa bagoba bakazi be ne bamugoba. Mwayi city mu State House. Nti akolekitinga ne Rwanda. Kalisa leaks the analysis of these people. They are cropping up with his gun.
Kalisa yalowooza nze sinyiga ninga politics the answers of his former tormentor nange mu State House n'abakazi be babiri ne babagobayo yes nagenda nga banoonya ng'embwa Kalisa nali musse naye Kalisa anwa ku mwenge you said nozija nkukozege nali Kalisa yadduka musanda nali mwasizo I have no problem with Kalisa no yangulira kama suti manji naye nga sente nzimanyi azifuna afunika manyi ekyali kimu bya Kalisa mutte ekyali kimu how can you recruit me back to your station nga nakolekere banja lya billion 10 naye mwasizo mbu yali mukakanezi yali tuddanga Kalisa toddanga wali ofudde nonyinja kukuba enyondo nkwasa omutwe akanijeva emirundi egyo bugenda okuwenyuko nonyinja mukuba mwasa omutwe nkugamba the future is for our directed by allies not being self-centered. State is not a monarchy. State House tedi abakoto tebafuuka bakoto tebafuuka balangira mukoto adduse mukoto badduse mukozi wabeerawo is normal Uhuru Kenyatta yes we have seen many people succeeding nga tobajoze Mubaraka mutabani we yagana iziramu yalema kujoga abantu nenga ndi mutani wa Gaddafi nga bayina sente muhoza ajoza abantu balabe kama toka nti neewunya muhozi n'essale tolabangako konvo yeeyiseewo ne bakuga nti yassale oba yamuhozi oyo muko agenda babamanyi abantu oyo muko agenda lyejjoogo lyabwe ne bagoba emmotoka zonna mu luguudo but Sale is a humble man. The Kaguta family is humble. Naye abajja obuziba nazze kulya bamulimba ako bulanda gye yakola oneereekamu bulanda ey'okubiri to involve themselves in organization ne baba dragging up to head eyokusatu kulumba mukozi bwatulanga mu Exaggerated ategeeranga bulanda ze yakola awo naliko eddogo dokuli nyunulie namuloga eddogo alumbe mukozi manyi ffe tukuluga ntukugamba osanze nze ndi munofu lumba yanakuba nakujjawo n'abakazi bennyini kwe kakubuulira women ng'okuba mukazi wo naafuna omusajja akubidde ku mwenge n'akugjamu amanyo amuwa akaboozi kubanga tufunyeyomuba tumwogeza fitizi abbe ku musajja namuba namuteeka ku ttaka namuba niyedde ku bantu namuliisa ennagisiye. That's why Muhozi is popular. Abbe ku bajozi abakozi bagambwako abo boogerako bakutta bina mufulumye era nawandiisa akatabo kange omulangira nga ba asese bule ekyogo ly'abakooto omulangira bwakabaka bwali bwekizibaawo ba naffe tumuwagi n'abakopi ne bamuwagira abakoota abajjewo babakoota babakoota baali bafuuse ekizibu abakoota baali bafuuse ekizibu bane babafulumye obwakabaka enkugamba nti number 1 nti future State House have no kind words for members of the first family. The misfortune of working in the State House tewali avayo nga tabeekokola teri ateekokola bakooto yes uyumba munyako. Do you know how many people from State House are in Exile? Abanyeddwako ebitoli tuliye ebitoli twajja mutuniemu tuliye ebitoli obujozi. In fact, in the future, State House should be civil servants to be separated from miracles of the Bakoto. Mukutu najoka ensino ejijoka mukoto State House najitekamo ne government mwanda wezengo olukoze yesu zala wabeera wa eri nyumba ye Museveni akuteeka ku self destruction mission ekyokubiri bumala kukuba amawulire ne bakuwonoona ani Museveni yatuula ze bankuba 10 kanakalema bayisegira bonakalema bajja kutta ku kizimbe kyakitaka noyo nono zunzu omutwe nosiba bana bakitaka notwala ekizimbe kyo kanakalema kwe bali bakwasa omutwe tukanyita kubeera wona konna kukaaliduza akulo tayiza kubeera wona nakabiro tayiza kubeera wona no
baita bagulambinga like gula shoppers okubanga tayinza kubeerawo iyo gurupu yaabwe badeniya ku bantu niya nakabira nani akadaga namuni yako nakabira ayinza okulinya erusoga bane bamutirayo bamutone bagwasa kadaga ina mulabye gyali akyali kokamba yasirika namanya nti ono ajja gwa era kataka musanyufu nnyo omukakubiddwa omukuba mubye nokone bimugwamu byalowooza fenna ayinza toni kataka jevuzeyi mumane muze nakyobe ne kataka be bampa ssente ezinyimirizaako okubanya omwana oyo bujozi nemotoka yali agitutte mugozi yagikomyako mugozi izandi mayibeeko mugozi natewa amafuta lita 2 nalinja kutulika wali tumanyi magama ali muno nalinja kutulika kyakwanza wali topaayo nalinja kutulika nali nkwetegeke tutulika mutulika yetakirizibwa kwetonda no nemudingana n'obugadi professor yamugamba I recorded kiroya kyogenda okuba bakittire wane kigamba that's a lot of money that house is having a lot of money remove nakyobe nono yenyini professor n'abagamba nakyobe and kadaga grown up women omulenzi oyo talina kyabafunamu maybe it is because nti abalwani you must go ngalowooza mbwanjakuwaza mubye nemuwabira muno onakulimwejja kujjamu muno ndi mulabana mukagaali kabalima nga kubiddwa ebigenge nga si muno abalokole bajja kusaba naye takujjamu ajja kujjamu omusango yakuzza omwo omusango ogw'okumunyabanya myaka 10 n'okutwala sente zange yakuzza mu kkanisa mwejokujja mu kkanisa mwennyini ng'ali mukagaali kabalima muloota mulaba ngakubiddwa ebigenge n'omukazi yadduka dda akoma okunyanga ku bantu lwajja okukoma okunyanga ku bantu muleke kutunyako tumaye gye twava kati nkugamba the problem is that nti aba first family balowooza nti they must be succeeded by close relatives. Even where this happens, it is normally the decision is son, like it was the case in other countries. Sikuleta mukoto omukoto tayina gye lyasize omukoto tewali mukoto yali asize mukabere history yonna omukoto yasikawo omukoto tasobola kutuka oba Ensonga lwaki agamba bafamily members nga bakaguta family. Can you entrust somebody with the power when he is stable bamusibako nekunya ayereka kumusebe namubanda house arrest very stable mama bali muyodde mumakage nantuka noyogera ekirugale bamuyitayo oyo musabire naye tobola mu ali stable ni ajoga abantu kyekyokubi nti ba leaders basale baani nabo bagezi toyinza kudya nodira a strong something very important like power nojiwa omuntu onumalije sentimentals. What if we divorce the woman? Wamugoba ngoyo bwomulaba bwamugoba teri omusabire kanoti put in the future life ngayina omwana ono najja bamubye tabala bano be bamukuba bano be bamukubye mbakeeramu njagala kubuuza buzeeyi ku byavu nenkugamba in such situations first family bwejoga abantu in such a situation the first family is faced with challenges of staying with the people they want to fall like we like kadaga like nachobi like abasidise no you they are itching with the anger. I see. It's only courageous people like me can bet out of this anger. No usungu bwe bamuyina ko bemusumye mu makomera usungu bwe babayina ko usungu bwe bamuyina ko ng'omuyisaawo chovola bayekwese n'aleeta mu linnya lya mukazi oba tosobola ata ofuga bayipolokise ngwanga likuganye tojjayo omutwe ate ofugira otya mu mukazi abantu bakwagala lwaki tovaayo wa abantu bamukyawa is most hated oba yakita he knows that he is hated he knows yali ayita mu parliament abakaba tuyiwa abantu nodduka pork ne bwogiteeka mu sausage yo bamukyawanga muntu nekoni amukuba ekiko neddiikuula nga tulese eddiikuula amukuba ekiko ddiikuula amukuba ekiko kuba abantu bamukyawa joseph n'alumba bakita guno
bakyaligonza longeko nawandika akatabo ke ngavuma abantu neyefuula owekitalo yayina ideology ensi yamutamwa ensi yamukyawa nnyo in such a situation anti nkubuuli kati akakatabo kamazi nakabawandikirira saliira kamuweereza kijogo lyomuko ligenda balizira obuzibu bwemutateminga muko first of all he is hated era mukatabo kano nkugamba Museveni should not pamper his muko. Let him unveil his son Alia. I see. Tumunonyereza kalulu omukamu te talina waayita era bamutadde yogeze n'obujuzi bwe omukoba amutadde kati adiringa n'omuko basi genda ku bizinesi zayina naye jogo lye bali bye family yawedde era ngenda kuwa akatambi okakube abawala nga batudde ne bababa batudde balini esimu nejja yavudde kalamojja he was stupid. Don't incite Uganda. Never do kanembere bagwina obujozi bwabwe muleke kujoga gwanga simwe muli sosemu nedda batabani bobo tebajja mukalo gwanga lino muleke dijoga mulinako siteeke yes mwibani mumwakolaki ekijogesa abantu abakone bajoga abantu kamuntu tewali amwinako buzibu kamuntu kaniwo okwenye Kampala naye waliwo abatayita mu Kampala nga tewali mu maafu jala kubuuza mzee musajjawo nsereko beevuma